mukweraga kumbe ebirungi byonna bisibuka nansana naawe omusajja watwazanna wasawumula omukazi omutuufu omuwamatula nansana balandira ezibe nansana matubawufu olyakuleeta emyezi mukaaga weebake bannanga abatuuze b'ennansana muliyo mutya mujelenguddwa nnyo nga nduulira bannanga abatuuze b'ennansana muliyo mutya mujelenguddwa nnyo nga nduulira bano ab'ennajeera bo bali mukweraga kumbe ebirungi byonna bisibuka nansana naawe musajja watwatanna wasawumula omukazi omutuufu omuwamatula nansana balandira ezibe nansana matubawufu olyakuleekera emyezi mukaaga weebake otwala luddawa bannanga abatuuze b'ennansana muliyo mutya mujelenguddwa nnyo nga nduulira bano ab'ennajeera bo bali mukweraga kumbe ebirungi byonna bisibuka nansana naawe omusajja watwatanna wasawumula omukazi omutuufu omuwamatula nansana balandira ezibe nansana matubawufu olyakuleekera emyezi mukaaga weebake kati nze mbonzige nansana otwala luddawa enajeera sigendayo musigaza abekiwatule tuli bennansana tuli bennansana tuli bennansana tuli bennansana tuli bennansana nebbaala nywera muze nansana n'abakyala nkwana b'ennansana mwatu n'embizinja b'ennansana nebbaala nywera muze nansana ennyumba apangisa nansana n'abakyala nkwana b'ennansana mwatu n'embizinja b'ennansana. The Crossfire Friday live. This is 89.2 Emanso. The Crossfire Friday live. Yongeza Radio. Yena radio yabavukamo mulembo mtebi.
The Crossfire Friday live. Youngeza Radio. Yena radio yabavukamo mulembo mtebi. Kabani CBS Aliva akaseko kachatandise Mulia The Crossfire Friday. The Crossfire Friday live. The Crossfire Friday live. Tony, wekambazira Tony, chekiriwo kwetuli cross ya Friday. The Crossfire Friday. Youngeza Radio. Yena radio yabavukamo mulembo mtebi. I'm Sylvester Program ndinyo ku Crossfire Friday muzeyi sabula kuba. Mwenda katonyeze Billy Fama Emandu so Shabasa Anduso weko gambo oti amanya nzese nabulya Canada kwendi ku mukutu sabula tugende baba. The Crossfire Friday live. Jambazi babe yogira ono mutukula laki baba. Mazima Youngeza Radio. Yena radio yabavukamo mulembo mtebi. Weko gambo tyanze zisudayise ekyengera Youngeza Radio. Weko gambo tyanze zisudayise ekyengera Youngeza Shinala Mwenda katonyeze Billy Fama Emandu so Shabasa
bwe tuli baba. Oweko gamba chono Mike na bingo yongeza radio. Yena radio y'abavubuka b'omulembe omutebi. Jajja kuba ano Matovu Muhammad Eruma Magola twagitandise dda bwe tuli nnyo paka budde kukya. The Crossfire Friday. Yabasa eyogera baba Kike Lawrence. The Crossfire Friday live. The Crossfire Friday. Jeje sebo ono katobeka one makindi okimanyi Land Road angobye munju sebo. Land Road angobye munju omuziki guyitiridde bese eyitiridde baneiba ne bakomplaininga kati jenini mukusibako byange sebo nzijawo ne babo okubayongeza esawuli fuluma Yongeza radio. Yena radio y'abavubuka b'omulembe omutebi. The Crossfire Friday live. Oweka ono Kasimu Kekindera yongeza radio. Yongeza radio. Yena radio y'abavubuka b'omulembe omutebi. Baba wange Maziga Tono Lutaya Medi Kigezi Badugomba. Wedda tukulindidde baba gufuluma baba muziki mukambwe. The Crossfire Friday live. The Crossfire Friday nze Kasimu Semwanje Lugazi tusabule tugendera Jambazira. Crossfire tetukyeba kamwana tujiwuliriza bwe tuzaala. Nze Kasimu Semwanje ndabika amatumazo Katonda tusabule tugende baba. Yongeza radio. Crossfire Friday tuba tuteredde ntende kyabasa kinana mwenda katonyeze bili omwepiskopi omuzeyi Mbazira Tone konko na paka kumacha radio si ya jajawo. Konko na paka kumacha radio si ya jajawo. The Crossfire Friday. Oh yeah, Fomita. Oh yeah, Fomita. Oh yeah. Bweva kwebyo eno CBS teyewalika kabani CBS. Oh yeah. The Crossfire Friday. Fomita muziki Florence Mundagomba. Oh yeah. This is 89.4 Emanso. Julira.
Vomita. The Crossfire Friday. The Crossfire Friday live. The Crossfire Friday live. Young as the radio. The Crossfire Friday live. Fumite babono kiyemba musa tubawo ne ex wange tuwuliriza kasitovaako naye ng'atambula addayo ewaabwe alimba wekanze Amoni Busega Crossfire Friday live. The Crossfire Friday live.
Yo, the Crossfire Friday mu nkuba empya n'oweeka Mbazira Tone anti yenze Kabeja Benadi Preachfoot ow'ensasaggo omu bw'ati aya basi yongeza radio jajajajaja ono omutakayo Coach Kauma Sitendano kudunguliza oti obo oleka abatabani ba Queen ne bawala ba Queen nga bakunyenyeza obugere nga n'embizi z'Ebungereza zonna zekwekalwe mwaliyo kati oloffe tukole tutya sabula yongeza radio Mwana bakira bandaye bawa mwana gwe mwana kufuwa muziki baba The Crossfire Friday live. Asazeeko kati atandise wulira ono sebulime posia n'okuba ekiramulawa taata tukube bakufiireyo ebeddeege Yongeza radio. The Crossfire Friday live. Ja ono mutala mukigamba nawe kimanyi nti enjagera ku ssomero oya yala akamazemu oya siabasa atulize bwe tuzala The Crossfire Friday live. Mbazira Tone there pandemic system walizo unaona clear wala boy waneno zibaza fulumie dada bane mane there Mbazira Tone bomba club akwe Ganda wange Mbazira Tone ze tamusuze gorofu mwalo yongeza ndabira babaddewo konkona ndi mpuliriza CBS mama bakube Saalongo oweka bano basobola manager Morris wano Kireka bakube Katunyeze Billy Fama Manduso Shabasa eno CBS teyewalika kaabani CBS gweva kwebyo eno CBS teyewalika kaabani CBS gweva kwebyo eno CBS teyewalika kaabani CBS The Crossfire Friday live. Yo, Mbazira Tone lero teri kwebaka anti MC Wise na kezi kwenda kesa kwenda kuba The Crossfire Friday. Oweka ono mutuju Faruku Uganda nga ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka wane Seguku wabula bakube Saalongo Mbazira Tone n'aba Paulo wano ekyotera baba wabula oli omuwala wa Oyo babadde Mbazira ekyo kye bayita ki
kyebayita okugira nga okugaya nga bw'olya sooka otubuulire basabule ssebo